Okyali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV program ekkubo shekhe. Na. Omukyala gwe bawumuzza ne bamukuza. Eno okukuza olwo lulimi it's a polite way of saying that she's still married. Nti akyali mufumbo. Naye bamu ranka zirinnye ne bamufuula veteran. Ya otyo. Naye kyali badde kibanga bweki. Naye kati ffe mu lulimi olwaffe olw'omulembe guno kukaddiya. Babeera bamukaddiyiza bamuwummuza. Omukyalo ono bbaawe bw'afa for example bamuwummuza naye omusajja amulabirira tebaawukanangako si mu mateeka ga ddiini si mu mateeka ga nsi si mu mateeka ga buwangwa era akyamulabirira akyagenda nayo n'emikolo oyinza okusanga gye bakyagikolera emikolo emikulu naye ng'ate balina bye baayawula kati ne wajja wabaawo bano ba ndagalanto bakyalina akajanja bamugole musajja wa myaka 7 alinawo omugole wa myaka ago batwala speed kati ye olw'okuba be bali ncharge be bali mu bizinesi be babeera ne haji buli kiseera be bamutwala mu ddwaliro haji n'akutuka be balina empapula be balina ebiwandiiko oli namba limoja gwe baawummuza oba omu oba babiri ne batababala ate nga tebaawukanangako abo shekhe bo tubakola tutya anti kaakati embeera naddala bwe beevudde ku saidi ya mukyala nabanga ebintu bye byatuuse eby'omu kisenge ebyo n'abikoowa ekyo nno kingi ekiri common kandi bw'aba ategeeraganye nebba kyaliwo ko ku biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam yategeeraganye ku bakyala be omukyala n'aga nti anze ebyo nsobola okubikola ki okubyesonyiwa ebyo by'embeera ey'omu kisenge era nakkiriziganya nebba omubaka sallallahu alaihi wasallam ndoza yali Sauda binti Zam'a nakkiriziganya naye era nga bwoga nti ekisanja ekibadde ekikye n'akigaba ne baki omubaka n'akigabira mukyala w'omulala kaakati ekyo olaba kirinako okugundi kirinako ku nankani ku reference kirinawo tukiyumba otyo n'olwekyo omukyala oyo asigala mukyalawo era bw'obanga gwo oga nti oyina bwakuwasaayo bakyala balala n'ennamba y'ono oba oyina okugibala wangi oba oyina okugibala tosukka nnya owulidde oba oyina okugibala ate era bw'ofa omukyalo oyo aba agabana butereevu ku maaliyo bila shakka kubanga biri ebika byonna ebyokwawukana bye tugambye tewali mukyalo ono mwagwa tewaliwo talaka tewaliwo ila waliwo kye bayita ila okulayira kweyambulula waliwo okweyambulula al-khulu naye kakati waliwo oli okujja babikolanga mu bawarabu eyo oli ogamba nti alayya ka dhahri ate eyo kati eyo zihar kati eyo zihar eno ila oli aba alayidde naga nti nze sigenda kuddira mu bulamu bwange nkumaze owulidde naye ate naaba nga tawadde talaka eyo gye bayita ila era kirina amateeka gaakyo naddi lwe kirina okukoma osobola okukikola then oli n'agoberezaako ate entalaka kati olwo omukazi aba amukoze eki amutadde ate asobola okukikola ate n'amala n'akola ki n'akyusa ekirowoozo kakati nakiri ekya ziharu weekiri ekya ziharu kyo kiri particular nti oli afaananya omukyala we omu ku bantu abamuzira nga tasobola bawasa naga nti kati gwe nkulaba nga mwannyinaze gwe nzaalibwa naye okuva olwaleero abeera amumaze oba maama wange oba kiki era olw'okuba nti obusiraamu buli kitwala nti
oba okoze bubi nnyo kuddira omukyala gw'owasa n'omugeza ku muntu gw'otalina kukola ki kuwasa obulamu bwo bwonna. Kiriko ebibonerezo bw'oba wakuddira mukyalo ono, waliwo ebintu by'olina okutuukiriza mu shariya gye ebiri. So kino ekyagundi ekya okulayira kuno nga totaddeeko kiri kya muntu akuzira kuwasa, ate ekyo kyosobola okijjawo ne muddamu ne mukola ki, ne mutambula kasita emyezi giba nga tekinnawera 4. Kakati waliwo kiri ekya li'an, ekyo kyo kiri complicated, kigazi, naye wano ndowooza waffe wano tebatera nnyo kitambulirako. Engeri gyetalina kooti. Ekyo kyo kibaamu omuntu okubeera nga alina omukyala naye najja mukasuukirira n'amutemerera oba omuze gw'obutambuze nagga nnyina obujulizi nti wakoze bwoti ne bwoti. Omukazi nagga nti nze ekyo ekintu ky'oŋŋamba sikikola ki, sikikolangako. Kakati omusajja ono talina bajulizi yaga nti nze nkimanyi oba nze nakirabye oba ebifaanana bwe bityo. Kati awo waliwo nawe embeera eddirira gye bayita eya li'an, naye bwana waffe sitera nnyo kukiwulira wadde nakyo abawali mu bo be basaana ebintu ebyo osaana okubeera nga babimanyi nti singa omuntu ajja n'abikubuuza oba n'akulaga nti nyina situation ng'eri mu mbeera ezifaana bwe zityo, oyagala osobola okumuwa ki, byonna bika byakwawukana naye nga biriko okulamula kwa njawulo. Kakati tuddeyo eri mu maali eri engatte. Waliwo ebintu bye twagala okutunuulira oba okuwa abantu babitegeere nti ebintu bye bateekwa okubitunuulira banaabanga bakola ki, bagatta emaali ne bakyala baabwe. Naddala emaali eno engatte eri nnyo mu bantu bano abava wano ne bagenda ebweru okukola. Na wano n'abali wano nawo nakyo weekiri nga bakyali ku kaweweevu. Owulidde? Kakati ate ku sayidi endala n'osanga nga waliwo huquuq rights, nga mu butuufu ddala abakazi bakoledde ddala mu maali eno physically si bino mbw akulabiridde ano basanga nga baviiriddemu awo bambi ekituufu. Kati byonna tulina okubeera ki, nga yeesiga bbaawe. Yeesiga bbaawe. Oluusi ne bakadde be oba taata oba maama we yafa n'agaba naye ebintu n'abireeta byonna mwana wattu n'abikwasa omusajja. Kiraba tukole twezimbe. Owulidde? Bayinza okuba nga ewaabwe baali bafunye. Omusajja kwegamba emaali negaziwa, bizinesi nezigejja, omukazi n'atandika okumusenza oluti, afuluma n'amulyaza amaanya. Ebyo byonna weebiri. Kakati ate waliwo embeera endala waliwo embeera endala gye tulina okutunuulira yeetya nti omukyalo ono bw'abeera nga akola, for example, obuvunaanyizibwa bwe ku maka ge bukomawa. Waliwo abamu mwana wattu abakyala batandika okukola byokwegamba obuvunaanyizibwa bwono obwowako okulw'okuba yasoma oba okuba yakola ki, ne bufuuka ng'obutali bubwe. N'abwerabira focus nebeera ku ssente, nefeera ku ssente, amaka ne gafuuka ag'abakozi abayita ba career women. Otyo oba bayita batya oba career women oba kiki, kale byonna mu bufumbo mwebiri. Obuvunaanyizibwa obusookera ddala ku mukyalo obufumbo buli waka, ng'obuvunaanyizibwa obulabirira amaka obusookera ddala mu bino ebyokukola okuweerera abaana bwe buli ku musajja.
ebyo tebigenda kukyuka. Obuvunanyizibwa obulabirira ne bwoba nga oli minisita omukazi obulabirira amaka go ne balo buli kuggwe. Ekyokubiri tebabusabirako mpeera obw'omukyala obw'omusajja obw'omukyala ate baga nti bwakuyonseza bwakuyonseza omusasule. Okuyonseza atya? Omwana wa kikakyo wa musajja wa kikakyo wammwe mwembi naye wa kikakyo. Bwazaalibwa ekikakyo kye kiba kyeyongeddemu memba. Ate bwe bagamba nti mugenze mu mipiira nga gino egy'ebika kwegamba oga nti aboolugave bangi oba ab'emmamba bangi oba ab'engeye bangi batunuulira banyaabwe babalaba nga abantu abawagira ttiimu eyo bayitirivu obungi. Lwaki? Naye gwe omusajja gwobafuula okubeera abangi si mukazi. Gwobafuula abo abawagira egundi empeewo oba enseenene, gwe omusajja gwobafuula okubeera abangi. gwazaala abaana abangi. Otyo kakati omukyalo ono olw'okuba ayaziza ekika kyammwe bwazaala omwana bwemuba mwawukanye osobola omulabirira asobole okukola ki? Oteeka omulabirira asobole okukola ki? Okukuza omwana oyo. Naye ate bw'abeera nga akyali wano mu bufumbo alina okuyonsa omwana oyo akyali mu bufumbo. Alina okufumbira abaana emmere nebba n'okulongoosa awaka. Ebyo bikwata ku ye. Owulidde? Tabiseberako mpeera. Minisita taliiwo. N'omusajja nga bw'atayinza kugamba nti nze nange mbatawaanira nnyo ngenda eyo nensitula ebigundi nensitula ebiti nenkola ki, muteekwa okubako bye munsasula. Talina kyasobola kubanja famire ye. Buli buvunaanyizibwa bwe. Kakali naawe omukyala buno buvunaanyizibwa bwe. Kati bwemba mutegeraganye ne bbaawo n'okola obuvunaanyizibwa buno tebukuvaako. Tebukuvaako kobe nga wasoma otya kobe nga okola ki ng'ofaanana otya. Kyova olaba nga obusiraamu butera nnyo okutunuulira oluusi emirimu egikola ki egisaana omukyala in a particular situation. Tegirina kubeera gijja kumulemesa kukola mirimu gy'awaka. Owulidde? Tegirina kubeera egyo ginaamulemesa. Sheikh nga twavaawo. Ginaamulemesa kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Awo nga twavaawo. Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Alina obuvunaanyizibwa mu maka gabba era avunaanyizibwa ajja kubuuzibwa ku buvunaanyizibwa obwo. Kiraba? Waliwo abajja ne babirebeza nnyo bagamba mukazi bwafumbirwa simanyi omulimu gwe kulabirira kisenge kina biki bino ebirala musajja era ebyo ne ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne ku basahaba tekyalinga bwe kityo. Owulidde? Obuvunaanyizibwa omukyala busigala bubwe ebbanga lyamala nga akyali mu bufumbo. Kati emmaali sheekhe nga tunaatera okuwunzika emmaali abafumbo bano gye babeera nayo omusajja oba akoze yekka naye ng'omukyala ali waka sapooti gy'amuwa ye ali waka ogugwekkeera ntera kiraba nnyo mu bayindi. Omukyala omuyindi alabirira bba mu buli kimu n'amupaakingira n'emmere gy'anaalya ku mulimu.
omusajja asobola okukola nga talinaamu kagira ki. Na. Kati oyo ye ayinza okugaa nti nange nakola ne bba wange twezimba ffenna. Nebeera n'omukyala aparticipatinga bakola mu dduuka eya hardware. Omusajja yabeera eno mukwetala, omukazi aliku ye kashiya. Kati bali babiri banjawulo naye tebalina bwe bawandiika wonna. Byonna ebintu bikyali mu mannya ga musajja. Participation y'abantu bano ng'omusajja Allah akedde enkya n'amujjulula waliyadhu billah. Omukyalo ono talina bwogerero. Kaakati ezo bayita dawabit almaali almushtarak, controls ezirina okubeerawo mu maali eyo efaanana bwetyo. Kakati bwe babeera ng'emaali eno gye bakolamu eringa kampani, omukyala yaleeta ssente n'omukazi n'aleeta ssente, bateekwa okukkaanya ku magoba, kwegamba nti baba bafunye amagoba bagenda gagabanya batya, birina okuwandiikibwa. Owulidde, omusajja ayinza okuba nga aleese 80%, omukyala 20%. Omusajja ayinza okuba aleese 50%, omukyala 50%. Emaali bw'eba yonna ya musajja, okukola kw'omusajja kw'omukyalo ono kuteekwa okubeera clear. Bwe kuba nga kunaabeera kwa musaala kubeere kwa musaala, nti agenda muwanga omusaala. Yes. Akola mu lugundi lya hardware edduuka, kwegamba akola essaawa bwe ziti, kwegamba akoowa bwe kiti, nti ono omusajja bw'aba amuwa omusaala, omusajja ne bw'afa omukyala agabananga abalala bonna abasika so si shareholder. Kibeere kirambike, ekirembeere kirambike. Ebyo abantu tubigira nnyo ne tulowooza ng'aba abakoze eki, mukyala omuwa otya omusaala. Naye ate mwana wattu omusaala ogwo singa nga oba ogugeze mu ngeri eri fair, omukyala gumuwa obuweerero. Kuba ebiseera bingi baviiramu awo. Kituufu. Naye gwe muwe ogambe nti gundi erimu akola omulimu bwe guti nga bw'ogambye kashiya, bizinesi erimu miliyoni 10, n'ogambye omukyala wange ono mu bizinesi eyo ku mirimu gy'akola, bingi nti ate mukyala wange nja muwanga miliyoni 1.5 oba miliyoni 2 buli mwezi. Okiraba? Kakati sente ezo bw'ozigerekera mukyala wo, jjukira nti okulabirira amaka tekuli kuye. Olina okusigala ng'ogalabirira. Osigala ogalabirira 100 ku 100. Obwo buvunaanyizibwa bwo. Nga ye ne bw'abeera ng'akoze eki? Alina akasente ke. Azze wano okukola mu mulimu ogwo. Obuvunaanyizibwa buli okulagirira amaka ge mwalese eri egindi. Mu kitebi. Mulimo gwe. Yamanyi gy'anajja omukozi. Yamanyi bw'anaatetenkanya ebintu bye ne bisigala nga bitambudde mu bufumbo. Kiraba? Kakati okiraba nti omukyalo ono akasente kaako asobola okukakuŋŋaanya. Wagenda okuyita omwaka. Ate si kugamba nti ogula mmere waka, ne bw'aba n'ebizigo obimugulira bisigala bikyali bibyo. Ate olina okumulabirira. Ate bw'abinsonyiwa. Bw'aba bikusonyiye ekyo kirala. Era obusiraamu tebukirinaako ki? Tabbu. Tekirinaako ekigambo. Naye bisigala bibyo. Kiraba? Nga bw'ogamba nti okuweerera abaana kwani kwa musajja. Naye abakazi bangi bayambako kinene. Kituufu. Bayambako kinene. Naye tekijjawo obuvunaanyizibwa okubeera nti bwaki? Bwa musajja. Bwa musajja. Kati oba omukyala akasente kaako oba ka musaala, oyinza okulaba oluvannyuma lw'emyaka nga naye yennyini ate asobola okwekolerawo akantu akake ne yeegulira kapoloti, atandika okuzimbamu obuyumba bw'abapangisa, n'afuna ne inkamu endala etali eno ey'omu dduuka lwe. Kati okwo kwe kulaakulana. Naye nga tetwesulubabba buki? Obuvunaanyizibwa bw'okubuvunjavunja bwe buti ne buba ng'obutali. Ku ssente z'enkuwa zonna naawe kati onsaba omunnyo. Bisigala bibyo. Ayinza okugugula ng'omuntu era ebintu bingi naye singa obuvunaanyizibwa bwe. Sheikhe, tujja kukoma wano olwaleero naye gundi
almalu lmushtaraka efuuse maali mushtaraka ebintu bitabuse kuba bintu bingi nnyo byetubadde nga tubuusa amaaso ate nga tubyetaaga twetaaga okubitegeera kubanga tulyazaamaanya ne tulyazaamaanyizibwa omuntu n'ofa ne mu kifo ky'okusabira edduwa nga bakolimira bukolimizi bakolimira kati ngaekyo twogedde ekya bizinesi omukyalo ono singa wamulaga nti eno bizinesi yo yange kuba tewalinamu kapito kiraba tewateekamu ssente naye mu kifo ky'okubeera nti nze mbeera n'abantu abebbali abalala banziba jangu tubeere ffenna mu bizinesi oluusi kiyinza n'okubeera nga abaana abamu basinga obungi nga takyalina na bwana buto buno bwa myaka 3-5 lwaki takola nebba lwaki togamba nti on top of being my wife ate okola ne mu bizinesi mu nja kuwanga $2,000,000 omukyala n'akimanya nti omusajja ono singa atuuse n'ava mu nsi emaali eno nja kugabanamu bugabanyi ng'omukyala kiraba kyendaba ekikulu sheekhe buwandiike ebyo bintu tubibuusiza nnyo amaaso netubitwala for granted omukazi n'abonaabona n'ayiwawo omubiri n'akutuka kati oluusi n'okisanga nga omukyala talina ssente gye yagira n'emu gye yassaamu naye olwokuba badde akola nebba babwafudde bwati immediately n'ataking over buli kimu abalala bonna abalina hakki mu maali y'ono omusajja eyafudde kumpi nga bafukamirira mufukamirire kubaako ate tebalina kye bamanyi ye yabimanyi byonna ali byonna yabimanyi kati hatha dhulumu ojja kutuuka nga oli yauma alqiyama ng'oli mukyala emaali yali yabalo abantu abalina hukuku zaabwe hakki zaabwe tebazifuna ng'emisango gyonna giri kuggwa walowooza nti ofunye naye nga bambi oli mukugira nkulya haramu ngaye n'omusajja nawe wagera n'ezambi eryo eryobutalambika bintu mami yanti mami yamukanga mwawo mami Allah tusaasire ya rabbi sheekhe tuyanziza nnyo abalabi basalaamu abalungi mukkirize tukome wano olwaliro naye ng'omusomo guno omulamwa guno tukyatambula nagwo ebyokulambika bikyali bingi insha allah tusuubira nti olina kyoyizeemu katubasiibulire wano nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh